bemanyi baba malala yazuura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'aba dokita n'abamu abalangirako obulango batya nene ngamba nzikanze era nsobola okumala wano live ne bankima bukimidoza kati bagamba kati buzito mu biki byogenda okoga but tetulina kyakukola ffe twewaayo ne twesaddaaka mu ngeri eyo osegede kyobola baludze kankubuulire ife neewuunya nnyo babuloga ab'NRM abasobola okuvaayo n'agamba nti mukulembeze w'ababuloga n'asanyuka n'asindika n'ayagaliza lumbu y'ekkomera era nagamba bannayuganda nti mwegendereza abo abeeyita babuloga abali e Bulaaya kye basinga okukola omanyi kye bakola bagamba nti bannange temusondera bakaye wisdom ssente wonootuuka Uganda bajja kukutegeera nti gwe wabawanga ssente kikyamu Ugandan government eyo tesobola kumanya nti no wakozesa sendiweevu n'osindika $100 wisdom oba n'osindika Luze oba Tone oba Dr. Roger tekiriiyo I mean waliwo ebintu bye tumanyi nti nkoseza sendiweevu tekiriiyo okujjako nga nsitudde $1 million mbugitadde ku akawunti yo naye babuloga abo boolaba abali e Bulaaya abasinga bafu nti buli buloga gw'omanyi naddala nga Mama Fiina yamutuukako mu nnyumba ye oba n'abeera naye weenaale mwakola state bino mbigamba kubanga nze nkulidde mu ssabo Luze bw'obeera mu ssabo omukongozi bw'obeera mu ssabo waliwo omujjwa n'omukongozi omujjwa mu ssabo mwaba tetuukanga mu ssabo mujjwa akola ki omujjwa yafuluma wali n'akuma ekyoto era essabo buli dakika libaako ekyoto wabweru nga lyaka omukongozi yakkako emmandwa obitegeera abo ababiri bategeera nti emmandwa yasse oba nedda bwe nkugamba nti mbadde mu ssabo mmanyi how our government works bwe nkugamba nti balimba babuloga bwowola babuloga ali ebweru n'agamba temuwa bannange ani ono yanga bitya ono wa people power vukono Bobby Yanga nti bannange temuwa Bobby Yanga n'ekikumi bwe munamusindikira watuuka e Uganda bagenda kukwata alimba kye babagamba kubanga problemu ya government za Africa bw'ozinyigiza kye basooka okukola bwe bati basobola kutta basooka ne bakujja ku financial help noba nga toweesobola ne bakwavuwaza ne balaba engeri gy'ogenda okubeera ate oba n'abaana kati bakimanyi nti tosobola kulaba abaana bo nga bafa enjala kyovula nze mbeera mu live wano ne ngamba abantu nti sente nzeetaaga nampayo $1 mwebaza omusajja yansindikira mu America nga wisdom wagamba tusindika $1 nasindika $1 egyo ne mugamba naye neyanza tata neyanzeege enkeera n'akuba ng'awuliriza ka audio nanga musajja gwo neewunyisiza engeri gye weebazizza $1 nakola what is needful era mbagamba mmwe bannayuganda abali bwe mutasponsoringa abantu balina zichannel kati nga zino zibambi zi point media zi flashlight zi Kai Wisdom official ne mbasponsoringa nti omwana kati Luze tukulabidde ebbanga omuntu ng'ali Bulaaya nagala Luze oyo aleeta Wisdom alina ndowooza ke yeetaaga nakubira nagana Luze nsobola okugulirayo airtime ow'omwezi nkulaba oleeta Wisdom awo live bwe mutakikola gavumenti za Africa zijja kusuffocatinga Luze tukyaza obe nga tolina ssente zisobola kukyaza Kai Wisdom kitegeeza information tegenda tuuka ku bantu kubanga revolution tejja buzina balwanyi naye n'aboogera otegedde propaganda bagamba President Museveni afuuka pusi mama wange yangamba baddaye bali abasajja bali babu afuuka pusi wokwate teriyo mukulembeze naddala ng'alimu olwa dictator gubatalimba bintu basobola n'okugamba mbu abula mwekotolyo gini waliyo omusajja ono erinnya lyerabira nnyo naye yali anko woona afuga baga omusajja yagenda mu lusozi okusamira n'abeereeyo nga ate yalina osayininga ku ssente zisasula amagye naye yali musamize nnyo kati amagye ne gatuuka ne gaba disgusted kati ono aliko president najja namuga musajja bannange sasula ab'amagye ssente bonna bali ng'omusajja president omulamba ali mu nsiko ali mu kusamira naye enewe yamala n'amuwamba bwe yawamba oyo president n'agamba ab'amagye ne bamusalira omusango gwakufa n'agamba ab'amagye bamukuba amasasi ab'amagye bonna ne batya ngaga omusajja osobola omukuba essasi ne lidda ne likwata nga bw'atyo bwe yabalimba ne kitwaliro president w'Equatorial Guinea kati aliko okupangisa aba Morocco okujja okukuba omusajja ono president amasasi era ne bamukuba n'afa kati Equatorial Guinea bagamba abo aba Morocco bajja kuba baddayo
ennyonyi yaabwe gwe teyagwa n'abakwata n'obakwata n'abaleeta mu Equatorial Guinea bafuuka ba personal guard kuva mbinyako no bya 7-8 usege by the way n'oyo mwana w'oyo president wa Equatorial Guinea bamuguddeko emisango ne gimusinga n'omusinga mu France mu Bungereza ne actually mu America of course America ekola tekezaayo yasasula ebizimbe batunda ebizimbe be nabikoze bitya ye ne bamuleka ne France bamusingisiza emisango bagenda musubo emyaka 3 bemmeka mu Bungereza ye bamuganya okuddayo omwana wa president ye vice president ye minister wa forestry naye omwana ayina ennyonyi yenkana ne ya president Museveni bwayagadde bwatambula zezensi za Africa kwega Katonda waba yatondayo basitani yatonda abakulembeze abasinga aba Africa basitani abasooka because nze wenkitunulamu obulungi nendowoza Mwami Fred Lumbuye bamukutte obadde olaba ebintu byabadde akola because njagala kumanya does it make sense kirimu amagezi oloza lwaki bamukutte obadde olaba byayo naye kubanga twakatandika katukolemu akantu ka Lumbuye katutandikire ku kiri ekya babloga tudde ku kigula lugi bannange tambuza link eno wudo ginsindikiddeko okay kati tambuza link eno tuli ku Kaye Wisdom official YouTube channel era mbagamba nnyo tugenda ku Facebook live Facebook page ya Kaye Wisdom Facebook page yokajja osangako ennamba eno ngisoma bulijjo ennamba yange eri 070 0701 49 49 40 39 eyo essimu yange bw'oba oyina information yenna gw'oyagala okumpa kubooko ate oba oyina kasente koyagala okuwagira Kaye Wisdom sooka okuba video ogambe eyo no Kaye Wisdom buli woowuli oyo yenna agamba ntowagira Kaye Wisdom oyo mulabe wankyukakyuka nabagamba nti nze mpagira President Museveni naye siri kidoli oba kidomola siri kidoli ekyo kati kyekyankyayi era kati kyakyayisa aba movement bangi bankyawa abakola it's okay mama wange nagamba abantu njagala bagende waffe Mawokota wali empambire ku ngoma babuuze President Museveni yali alwana abajasi bali ewaffe endugu mu nyumba jjajja wange yali mukwano nnyo gwa jjajja Bob Wine gwe bayita Walakira ne jjajja wange Lutirwankejje Nsubuga we yasanyukanga nga atuma ku mutalo gwaddako Walakira jjajja wa Bob Wine nga asanyuse namuga olwegulo anti abagagga n'abagagga bakola batya simanyi bagamba batya nga basanyuka nga bayita abantu ku kyalo nga banywa ku mwenge naye abaana be yazaala babiri baba kuba amasasi mu lutalo abajasi ba President Museveni bayekweka mu ceiling ne lwakubanga ebintu ebimu naye ffe tuwulira mugamba baluta maguzi bokka yekweka mu ceiling bekwekayo abajasi ba UPC ne bajja kubanga ayinamu ne mutabani we wa UPC kakati tetumanyi what happened oba mutabani we yabawayo ojjajja wajja abajasi baba kuba amasasi so we've lost era nze waffe baana bangi ne baganda bange bajoininga army because of that kati tetujja buzi nti Wisdom lwakubanga family yo yawagira President Museveni simanyi netambula bweti nti ekikyamu sikyogere I don't care nabagamba abantu ti waba President Museveni yali antwala Ntebe nankomyako ekajjanse wasigadde nja kukola ki nja kutambulawo lwansonga sola kutuula wano Lumbuye nemba musiru nti kwegamba buli government newekola ekikyamu nyina kujja kuwaana bwanyi ebyo byabayisi masimigo nze sibisobola ebyo byabali oli simigo emyaka gye gyamubuubira n'akatambaala and sort of the kind naye kakati tusooke Lumbuye is the issue era kubira munno bw'omukubira munno gamba nti nno link tambuza link eno Kaye Wisdom atuuse we are going to give you exclusive nga si bulimba nti Lumbuye ayina essuubi what happened tusobola okuwaana ebintu byetutamanyi kuwaana what can happen what the law says Lumbuye by the way nze okwogera ebintu bino nze Lumbuye si byonna byayogera nti mbiwagira naye ate tosobola kuŋŋamba nti omuntu amaze kazindala emyaka 2 emeka ng'ayogera nga byonna byayogera bikyamu that cannot happen ekyo siri musiru nnyo kukikkiriza otegedde kwe gundi kyenkugamba naye kakati katutandike n'ekigula luggi tutandike n'ekigula luggi tuyiteko ku mboozi etakola makulu y'ababuloga tutuuke ku nkulu bannanga amanya gange yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omu bwati eyakulira ku mata omutali mazzi n'esseriraaka abantu mbagamba nnyo nti twava Lwengo ne tuyingira wano Buganda tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka era njagala okwebaza Katikkiro wa Buganda nalabye Ssaabasajja byonna ebyageze nagamba abantu nti
ninkola ku kya Maryland nga mbayigiriza nabagamba olutalo NRM olugendo jijja ku bukulembeze oba baba natuvugayo emyaka emirala newe bali babavaako tetugenda beerabira kwe kuyingira mu lutalo lw'ettaka lya Buganda kubanga tuba twogera ku ttaka lya Buganda tetugamba ttaka lya Baganda as per se kubanga abantu bangi baguze mu Buganda ne baba Sudan nafuna ekyapa kya mailo kati gosobola okulowooza nti olumbye Buganda kubanga tojagala ojasamirako naye n'otomanya nti olumbye Abanyarwanda olumbye Abanyankole Abatoolo Abalugwala abali ku ttaka lya Buganda abalina ebyapa byabwe osegedde until they bow to pressure kumanya babagamba bitya kakati kabakirabe kati kabaka yagenze basi on Maryland and I said it nze nakyogera bakubano ba blogger basiru nagamba mu nsobi President 7 yali akoze mu bukulembeze bwe myaka 4 oba 6 whatever nze I lost count yensobi gye yakola nti ensobi muze yali akoze egendo singo obukulu kwe kukola statement egamba nti ekizibu ky'ettaka mu Buganda oba mu Uganda kizibu I mean the problem of the land in Uganda is the Mailo land system that was the ekintu ekiri wrong President Museveni kyali akoze kubanga mwaru simanyi mwamamu waru simanyi bitya gye bawo omukyalo oyo eyayagala okukola factory abakazi beyambula ne basigala bwerere ne bevulungula teriyo Mailo land mu Buganda ani yali yevulungudde kati ebyo byakisirwe era nseka noseka nengambe no government nalabyo mu China nga akutte ne mundu nga naye takali kati mu Uganda kubanga Uganda egenda Uganda ruzefu pit latrine kasatukiriza okunyigiriza abannansi ne tusukulumya aba foreigners ekireetedde Baganda bafa abava mu nsemu gye boogerako obuzibu tebajja mu Uganda bayingidde nnyo mu politics tosobola kugenda Rwanda ng'ovudde wano n'oyingira mu politics ne weesimba eno neno they become unsettled with those people wano we have lived with those tribes kubanga tuziwasizaamu and they actually Abaganda naye kati abantu baba balaba bwe bati ojjolabe Buganda caucus weetuula waliwo abatajjaawo kubanga bo batribe ndala naye nga bakiikira mu Buganda Abaganda baba balaba ne baga omuntu ono gwe tulonze bwatuuse eri atatula mu Buganda caucus nga teffe tumulonze wano mu Buganda ekyo mu kinoting era nze mbagamba Baganda bange abo tukyuse ku mpisa bakulonze ng'okiikira wano Buganda interest za Buganda tosobola gaana kutula mu Buganda caucus bwe tuba twogera ku Bwakabaka bwa Buganda you have to defend interest za kingdom ya Buganda kubanga mokiikira naye otuuka eri n'ogamba nti no President 7 NRM egenda kunyiiga then bannayuganda obaleetera okubeetamwa mmwe ne bagamba segezayo tulonda bano lwakuba balina ssente bayitamu batuuka eri ne balaba bannaabwe that's the issue goloza lwaki wano twabeera wano tubadde wano ebbanga ddene naye nga abantu abo abamu tebayingira mu politics wa wano mu Buganda ngera webali naye bayingira mu politics wa wano ne kibokke kasita abakyusa nti bakulondedde mu DP ne lwakubanga oli wa tribe bw'otuuka ne weegatta ne bannaate abatali ba DP nobanga interest ne zakulo that is the problem nze mbagamba nnyo abantu tuve wano tugende e Rwanda Bakagame bakulidde wano bazaalidde wano tulabeyo Abaganda oba Abakyoli bemupye Rwanda oba Burundi oba Congo era abasinga bwe baba batuwadde obubudda mu Buganda ne tufuuka Abaganda basajja ba Kabaka let us take that as respect nawulira nga nebaza Kabaka Ssaabasajja Bukyalubanga lwa Mindi yakola statement nenjikolako live yagamba mu government eno mujjukire Obwakabaka bwa Buganda bwetaba mu kutwala wano bannakyemalira that is a essential statement kubanga abantu bana batukulembera batusinyikiddeko nnyo ebinnyo tine batuuka nti Obwakabaka bwa Buganda obuli mu kukola lemiteri maama wange yayagala nnyo President 7 NRM yaŋŋamba nti olaba President yali Masaka n'ayogera n'agamba mwegatte ku lutalo luno bwe mulwegattako nti otyo abagenda ofuuka abakulembeze wano be bano yasonga mu Ssaabataka ye Kabaka wa Buganda aliwo Abaganda n'Abanyarwanda jukira Abanyarwanda by then bali bafuuse Baganda kubanga Ssekabaka wano yabawo obuddamu ng'Abanyankole babagobye
kanima tegera kino abanyarwanda bava Rwanda bwe bagenda mu Ankole abanyankole babagoba ne kabaka wa Buganda n'abayita ne bajja wano ako kanotinga kabaka wa Buganda chovola baluze bagamba nti abaganda basosoro omuntu oyo akigambe mukuba oluyi bakozesa ekintu ekyo nti abaganda basosoro balimba njagala ojje waffe mu West olabe kibayita riyo busosoze va wano luze gye ne milioni 3 ngoze gula plot mu Western olunyankole lukolemo okwogera tulaba n'agiguza buli muntu agamba nti abaganda basosora mukuba oluyi tribe bbiri eziri outstanding abanyarwanda nabe bombo bebaki abe bombo bebaki banubbi abanubbi ne baba wettaka damba mbulirayo mu Western Uganda bowe baba sibasosoze tribe kije baali bawadde obubudda mu Western Uganda bino ebintu mbyogera si kubanga nyina obukyayi ku baganda bange mbagamba twetereeze ebintu ebimu bye tukola ensi ebiraba bw'otandika okutambuza olugambo olugambanga nti abaganda basosoze akyogera atali musosoze mu Western tubuulire baani b'obuddamizaayo nga ne bawava munno we bawandiika ebitabo engeri gye baava mu Western Uganda tekyali kyangu bawava munno bazaalidde mu Western Uganda naye baabajjayo kaguddeyo ebyo otabyogerako muba musudde omulimu gwange am a political and social analyst simple as that njogera ekintu nawe kiba kikuba family yange tribe yange oba nange oba omwana wange it is wrong era nkiddamu nti baganda bange abavayo mu region gye mutegedde twetereeze abantu balaba abantu b'engulu abo batufuga okuva mu 60s ne bayingira kubanga tojja kubala babinaayisa abafuga ennaku 9 nkaaga mmeka nze mbala ne batuusa mu 86 obote amini simanyi bityaba tyabe bonna nono tata wone yagambye mbulumbu yalina kusanyuka omutegedde olyemu tata we nono yagwa singa nkugamba yagwa driving permit test emirundi singa njigamba ne olaba naye asanyukira ku TV musanyuke lumbu yetumukutte musanyuke because nadendoze ekibiina lero bebadde bali mu kulonda nenda ba mwami Ashiba Kato because bagenze ne balonda eranga president gwe balonze mwami Olesa Sisima naye nga kyemmanyiko ntino okugula weno gye mwanisenga association etwala ba bloggers bonna yali idea between you and then mwami Olesa Sisima ne mugamba kamwekolemu omulimu naye amawulire getufunye sawa zino gaga Mantino Olesa Sisima ye president yabatwala then kulikawo no otogera balala no otogera balala the idea yo President Museveni we yavayo nayogera ku kintu ky'obwa blogger kitegeza kyali kifuuse relevant. Yes, that was one. Inze muntu ayagala ebintu ebiri organized because even the state deals with entities. Yes, eranze supporting obubune in association neka akati muganda wange ayina ekintu kyeyagambi. Okay, the system nze bwe bateekawo okulonda bwe weesimbanga n'omuntu w'NRM they are the masters of violence, they are the masters of stealing. Osooka n'obuuza kino kingattako ki kasita olabanga waliwo kyototegeera odda emabbali. Nze kati kankubuulira ekintu kimu nayogedde ekintu nga ninga asagate ekitegeeza si nze of course nakedde Kiboga era asobola okugamba town council mayor we Kiboga mbadde naye musoro mukubira musajja mbadde naye leero today we mbadde nvaayo era ntuuse leeti naye of course bangamba for example of course kubanga mpagira obumu n'okuba organize babloga neki kubanga ebakwata omwana osobola obutamanya naye bakwata awo ne mba group ne baga bakutteruze you know in terms of that okweberera I am for that kubanga ng'omuntu omuyigirizeeko nkiraba nga kyetaagisa wabula ebintu mu Uganda nga weetambula bonna bayise bw'olabanga nga waliwo electoral college yonna ONRM najja bajja kukola ekintu kyonna kati goyina kivaamu bakireka technically gwe n'osigala kubwa nga analyst n'obaleka babloga baabwe. Kakati mu biseera by'akalulu ne bamuwa drone gomanyi nti n'abalonzi bennyini basobola okuba nga bamba basibidde mu drone awo drone
nga nawe oleeta omutwe gwewandabako nga ntindye linki yange nti banaye munonde era nze bankubira posita ne bagiteeka eri yes alidde isima that's okay alidde I don't have a problem as long as one tebanjogerera tebalina mutwe gwange ate by the way nze okulonda si kwe kwandeeta n'ebifo bye nnina tosobola kugayanga okola tosobola kwayuyanga woyogera naye nga association nga bose uli akana akantu omwana ke yambadde oyo crime cartel mbu tosobola tubadde tujja nangamba ku bifo byolina tosobola kusekanga woyayuya kubanga mbadde ngamba nti banaye ndaba benale mbonna n'abawangudde bali mu kwogera ku nze nze seetabyemu saayo nali njogera ne mama wange Robina Sebayiga abeerawo UK nangamba wisdom no ndi mama we bivemu that's not your level era saatambuza wadde link nti munonde kakati oli angambye tosobola kwayuyanga woseka ndabye abenale mbonna banneyagalirako waliwo ne gwensanziwana yeyagala kakati tugenda tuli bakabi ne kakati nze laba ebifo bye nnina ndi president w'abayimbi ba gospel do you know what it means n'abamu nga basumba babeera bali ku Spit FM kubannondera before that bannondako nga vice president nga tuli mu National Theatre nga commissioner yaliwo kati ndi president waabwe ng'ovudde ko oli omusiru omubbira neeke nawulidde nti waliwo yamuyise eggulu anti anoonya ekifaananyi kya Sara akole ssente whatever nataddewo $5,000,000 ntambudde ku TV singa bandeetera omulimu oyo nvubuka gwabadde akola for the last 3 years unogundeeta of course nja kugunoonyeza nkuwa Pastor Wilson Bugembe yamuwe bakwebyo ebyekisi that is bogus nawe nakuwa ne motoka lwakweyo tubadde that is bogus eyo ndigikunnyonnyola yampitanga omuntu eno association yachi mukozi na association nyingi nnyo because omwagala genda era omukubbo gwe balonza abadde ali happy nnyo agamba tukoze association naffe katwagala genda gulu ngaba bloggers kati ekyo wisdom taba mbya kisiru luze kankubuze mbuze tono oyo tona ali awo ne bampa ekifo n'enveni nenzija nga nsanyuka tone bannonze ngenda gulu oyo tona addamu okumpa respect really kagatsoroga yee mutavu sina naye mutavu nti nkubya campaign nange njagala genda gulu ntunengono bisaati alina omuntu ogulinga gwa basi ayogera ati nange ntule really luze kati ebyo ebintu waliwo lawyer Simon Mbiru ngamba nnyo abantu nti mukoleko gundi sabe wa UK is a solicitor oteka Simon Mbiru mutuze wa UK ate muna Uganda yangamba wisdom tomanyi kyoli you are the hope of the people abali mu diaspora buli woyogera bwoti fe watuzaamu da hope because abantu mbagamba era nkiddamu change is coming and it will come like it or not bweba change enerwawo mu Uganda lwerijja tegenda kuleka basiru bano bwebene era nze ng'omu kankubuli nze singa nali mukulembeze wa Uganda ku change engeri abantu gye bajagala nayina omuntu gwendeeta Moi we yakola Moi yalabanga he can't hold anymore Banakenya engeje bali bagala muche okumanya Banakenya bali bagala change batukano gamba Moi alete mutabani we Gideon Moi kwagamba bakoyo okulaba Moi ku TV Bana Uganda balina omuntu nga walaba ababbi n'atabakwata bakoye change is going to come kakati tumaliza kigula lujirwa kwa tusute wala tosobola kunda baluzembu nesimbe mu bintu by'ekisiru mbungenda gulu because nze kinabadde nawe olabayo kati labayo oli omwana kyangambye nti tosobola kuseka nga woyayuya ndi president wa Bemba Gospel ndi national coordinator wa artist trade union in si just association zitekebwawo by an act of law an act of parliament buli mwaka buli mwezi gwa mukaaga nyina ogenda mu UN mu Switzerland to represent workers mu Uganda the national coordinator enune before banonda bulonzi fetulonda ba workers MPs inzo mu kuba electorate abalonzi abalonda ba workers MPs olabe before ndi board member wa Uganda Performing Rights Society banange nyongere bifo kakati now ku bifo byonna bye nnina kale bye balonda kakati ate onkwase ne bana abagala ogenda labaluze bali bakunganyiza abantu bagala genda gulu kyenjagalo basabira nze byo naye nze nagamba lumuntu ali ne gundi ne genocide ne mugamba
ize sirina buzibu lwa muntu kujja wano oba kujja ku sente. Problemu yange eri omuntu okujja mu maaso go n'agamba nti ayogerera bannayuganda ng'ate ayogerera lubuto lwe. Era namugamba nti obuzibu bwange bwe nyina n'abayimbi bawuma abo boolaba abamu abatambala peti na nika kwe kujja mu maaso go ne bagamba nti beboogera abayimbi ba gospel. Ekyo nja kujja ne kumeka amafuta mu maaso go. Kati association obutagimalaako budde ng'eyababloga. Wisdom owagira obumu ye. Naye nga bali b'NRM bonna bagayi tugenda ggulu abo era neebaza Katonda nti I'm still here. Kubanga nze sisobola kuyimiriranga abantu kati nze kwogera ku nsonga ku analyzinga issue ya Lumbuye. Emyaka nga 10 emabega social media alitekola bulungi. It was not doing okay. Ngoyinza okubeerayo n'ekikulumu ino okulinda amawulire ku CBS oba oyina ogayirinda ku UBC n'olaba. Naye saawa zino we tubanga tutuuse ku level nga bagamba saawa zino nga bagamba nti nno omuntu bamugye ettaki. This is how serious this is. Muyinza okwanga nti temutegera kino kintu ky'aba bloggers. Mwami Kaye saawa zino ofuuse ow'ensonga oyo Fred Lumbuye afuuse ow'ensonga mu nsi because ayina akasimu ke kaafuna ne yeeteekaano. Tufunye abantu abafunye emirimu because balina obusimu bwabwe. Si mu bubi. So this has become so serious. So kati tufunye ne tulowooza okay kale we muba mukozi association yamwe because now you're also very important. Then association buli omu wa NRM. So omuntu ekimufuula blogger kiba kitegeeza endowooza ye ng'omuntu ayogera ekyo kyasuubira ng'ekituufu nga gwe bwe weerooleza nga toyina mutwe gwo. Era bino ebigambo byemuwulidde byonna bigambo bya Kaye Wisdom. Kati tumukoze association bagenda ogenda eggulu ba byonna bye biri nti kati pati emu yegenda okuvayo babuulire mumanyi muyina kwogera kino na kino na kino na kino. Kiruma nnyo because nze mbadde ndowooza mba mukoze ekibiina leero baadde balonda ndabye mwami asibagano nga twali tumugamba akomewo ne ngamba kati no naye ayina ekifo kino kintu kitwala because this is how important nga we twogera waneno ne bajja ne batukuba emigo nze kati that's how important. So njagala okyogereko ng'okigendera ddala munda. Nkuluze kankubuulire anti watwagambye ebintu bya blogger kyekigula lujja era mutusonyiwe tukiruddeko nnyo naye kigula lujji nga mutambuza link eno tudde ku nsonga enkulu. Kankubuulire mukuluze eyo association we bagenda tambula bwetu bagenda gituma NRM Bloggers Association. Bongamba nti olunaku olusoose nga beerunzi nti oli agambye Lumbuye mwanese ne mukwata agenda komo kati bonna abo anti kati omulamu akufasitidde guba gubuze. Challenge ya Isima gwe ngambe eyasomere Makaye wadde Saraba ku results ze Saraba kubanga nze ngamba nti amwe side public accountant nzi kakati oyina okwogera wayita otya naitira mu second up kati oli omanya sologa nasomera Makerere nina psychology nina botane simanyi bicom external mubuuze okututegedde naye wayita otya atugambe on the first day ekifuulo omukulembeze luze bakulabira mu midst of challenge first day nga beeronza abo bakutte Lumbuye. Kankubuulire no one can dispute Lumbuye is the number one analyst kati Uganda gobadde naye kubanga nga agatta byo mukulembeze zaina ne ba minister bonna cabinet bagenda live nasigazaawo n'endala kagamba view ebyaddala mpagira President Museveni ne this is the truth okuja ngo hypinze Lumbuye nga yakoze live agateza president n'agateza ba minister bonna n'afisa unaki kitegeeza tomwenkana ku first day laba president go balonze simanyi n'amudira nabo bayose ne bamuzza bagenda musiba baba kitegeeza first day abategevu tukikoze eki twakitunabi naye kakati ekyo kiba kyabakulembeze sekinoomu tube mulonze BNRM kati naye ekizibu the association entity singa nesigala ku misingi obukulembeze obulane bujja they would do better bwe buba bunajja nga government enebukkiriza naye kati kyoyina okumanya nga Wisdom abo bonna ne kati lemiteri tewali ayina mutwe gwange n'oleeta bonna blogger BNRM bonna n'obagatta mu kisero. No one can stop me from talking. Actually nagamba Kibakato nti onewunyisa oyimira ote nogamba nze ensonga lwaki navaako Facebook okuvaako igwe kati ng'okeera ng'obeera mukulembeze wange ng'abaana abali mu owino babadde baddira engatto ne baziteeka ku Facebook page zaabwe ne bazitunda n'afuna commission kwate ziba zaabwe n'agijja mu dduuka n'agireeta ewa Wisdom agire ku Facebook page ye n'afuna ekyokulya naye oli mu kyewanirako ng'oba mukulembeze wange kati abo tubaleke oba n'agenda eggulu
muzeyi wange sale n'abateeka anti kati yagudde university buli ajja omusiru ng'amusomesa kati ng'akusomesa oyo bamusomesa anti kati oyo gwosoose kabamuweeko ku certificate because eriwa gy'ayina is a drop out naye kaafune ku certificate kati etolabe wagitimbye n'agira kati naye kaafune ensonga enkulu etulese tugenda kwogera ku mwami Lumbuye era nga mwami Kayi agenda okubanga yatubulira ensonga mugende of course oba otulaba ku mwami Kayi Wisdom Official bambi subscribing naye nina ensonga enkulu nga linabagenda eri abantu abagenze eggulu bo bangi nnyo era n'abayimbi wagenda ne wafulumawo list ya fuluma yali nnene nnyo naye nga bagamba buli omu yali akoze budget ye ne losses ze yakola sente ze yali alina okubanga afuna walaba list eyo wetuva ku list eyo tugenda genderawo Kulumbye walaba list eyo wagira naye kampunzike katono nnyo bannayuganda mwenna ba YouTube abali eyo temweraliikirira ne ba Facebook mwenna ba blogger temweraliikirira no one is going to intimidate you kati kankugerezeeko they can but they can't win Katoshi bago mulaba bamuyita aba UCC ne bamuguzawo nti buli alina YouTube alina kujja wano n'agenda naye registaringa byakolayo taweza abantu 500 tayayo bajjewa kakati kankubuulire kakati ye oyo Katashibag kati mukulembeze eya association wallahi bwenekera Mr. Olasesisima taina na Facebook taina na YouTube taina ene social media kati yache nkugamba oyina kubala te omwesimbyeko ndi makati ga kwesimbawo ne bamuwa drone gomanye kibadda kubanga buli bukulembeze abakulembeze ba Africa buli even wo osubira nti tulonda omuntu omugezi bo bateeka watisi owabo wekidomola they don't want to lose power kati abo ojja kulaba association eya namaddala ng'egunjwawo anti twagala association bebana kubanga first day gye balondeddwa first day luze first day nga challenge ya blog eriwo gye bandisoose kale wadde beenaale mbandigambye bannaye tuyimirira wamu ne munnaffe Lumbuye at least tusaba bamuleete mu courts of law omanye olunaku olusoose bamusibe bamuganda bamusibe era twamugamba yewana baba nonengera empuuta Wisdom ng'ofuga omutwe gwa Wisdom gwe wandeeta wano okwogera gwatalina na YouTube channel Facebook Ashbag taina Facebook Olasesisima taina Facebook muchala full figure taina Facebook tebaina na YouTube simu bubi because ekikumakinga blogger kiba kitegezo ina wosinzirira mwami Kizito photography obo ina wosinzirira n'ogamba wenvanzi je kati obanga toyinawo then osinzirira wanga choino okubala kakati bekozeemu bajja gende eweggulu bafune sente bagende babasomese bafune ku certificate bonna abasinga aba drop out bafune ku certificate bekube ebifaananyi balina TV zawano zibakyazanya abeenaale era bebo waliwo ojogendeze waliwo balina TV mje bali bagano gendako balina munyanyo oluvanyuma okulaba naye era bali bakwetegeti nga agala bakunyige naye wetaasa bande ensabo katika nkubule nowonde abo bonna babloga bonna gwolaba kuba omuntu ayogera ensonga z'abantu ng'ali Bulaaya akolera NRM buli gwolaba buli bloga gwolaba nga Mama Fina yali amutuuseeko NRM buli chopola sibasanga chogamba Edimeza y'abapenge bonna akati Mama Fina yagenda ka waka kensa ati nkugambi lwaki yagenda waka kensa gwe buli gwolabaawo what they need is money chovola abogera nnyo nti temuyamba bakaye Wisdom soka tunde information ya mwami Fred Lumbuye naye kakati tuki ekigula lujja ky'ababloga tukimaliriza era naye kyembagumya temufaayo you are an independent person teri yakola YouTube channel teri yakolera ki era tebakanga we banakeera ne babayisamu amateeka anti uliriza kayo ekyo kyogaye no tyabakanga nze mbeera waneno ne Tony ne mugamba man ogwo omutwe togukola yawuwonze mbitidde wogamba mno they cannot intimidate them sawa zino Uganda yone yogera Kulumbuye boss ne wali naye gamubugumye gemazima because we bajja ne bafuna ne bakutwala you will do nothing toina choyinza bakola obulawo bufe bu RIP ne munange sole tubula bwangu atubukola copy and paste
so okutya kubeerawo ge mazima mukulu Luzze kankubuulira kino ekintu abantu abalwanira eddembe ly'obuntu nga ffe yes twamala dde okugamba Katonda nti saawa yonna tegeka emikono twaniriza birekere Mukama Katonda awulira kino ekintu era twogera naye Yesu we yajja okununula abantu ekintu eki era saawa yonna ng'amanyi nti nva wano kati ekizibu si kuva wano ekizibu Luzze kunsanga eri nga gwe watta abantu 1,000 wano. The problem is not here. Yesu yagamba temutyanga onatta omubiri mutya oli atta omubiri n'omwoyo. Otegedde tubalinze kweyo gate. That is 1 2. Nina ndeta ne kino. Luzze tulina abaana. Leka ffe ite mu bulamu obufu. In that our children will have a better life. And they will have a better life. Chirungi nnyo kiringanga omuntu nga kanyama nga golola nakutulako nakuba nogamba kale naye nakuba bulungi smart and clean nogamba Mukama ajja kusasula naye abakubye. So ekyo kyo kiro nnyo kati awo tuveewo nenda ko kansoke Luzze kansoke njogere kan kituufu aba kukakkaniza kati kankubuulire you don't have an idea bulamu bwe buli ku bantu abo boolaba abalina emmundu nga ne wadda mu ttooyi alina okuba n'omusirikale tomanyi tekitegeeza nga Mwami Katumba abantu abatta omwana we muwala we nga abalekera Katonda naye ng'omwana yagenda ava ate ekyo kirala Luzze kankubule gw'oneese Jeno Katumba oba omwagala mwogerako y'omu ku bajjeno bemmanyi oyo Koreti Felix Kraije abaali balina obulamu obweyagaza nga atambula n'aba n'omujaasi ogwo oba obutaba naye omanyi bameka abalina wano ssente bikutya mu ceiling nga ne waba ali bwate kino ne kikubasobola okugwa wansi beweegombesa Luzze olaba nga bagamba mbuno okuzza lumbuye waliwo abatakyasobola kulinnya Bulaaya naye nga balina ebirwadde nga 10 gweobeegomba wano naye nga basula mu buliri bwabwe nga batuuyana ife Luzze nze ntambula bwenti nvudde ekiboga awo n'okuva ku mmeya w'ekiboga musajja bamuyita n'erinnya lyerere Emmanuel something town council w'ekiboga musajja ateyako galubindi bwati angambye enkole ne video ne bantwala okulaba kansala that life tugaana kulya buli bintu kubanga kati nawulidde ne liro puzzle si alusa bamusuddemu ne food poison watya nga babadde balina gwe babutegedde babuteze oba kamiliyoni ono engeri gyali ali ennyo n'asooka abirya liro puzzle yasoose birya naye gwe omanyi kyekitegeeza ng'abantu batukubira engalo. Let me tell you, nze byenjogera engeri gye njagalamu President Museveni kindeetera okwogera ekintu kye yandikoze ng'abamwetoolodde bamutya tebaagala mugamba. Engeri gye njagalamu genocide, actually njagala nnyo genocide nosinga Museveni. Engeri gye njagalamu genocide naye mulaba ng'akoze ensobi nzijja wano ku live ne njogera ne waba tagitegedde I don't give a damn. Because ndabye genocide ng'abeererawo omuntu wa wansi abala kye batakoze ne munanga abalogo ogenda okulaba abalogo be bamu abayaaye nenzija nenkyogera because I love him. He knows my family. He knows what my family sacrificed to this regime. Bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja 3 yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya